Omubaka wa President mu Njeru Municipality Buyukwe District ayingidde mu nsonga za Namukadde atuntuzibwa ku kyalo Konkomo wa Kisi Division. Sangadira Ramadan ow'emyaka 81 basooka kumubba bintu bya mu nju byonna nga bamusibyeko okuba n'emmundu mu bukyamu kati baagala ttaka lye. Sangadira agamba ekkobaane lirimu ssentebe wa LC esooka Charles Kabanda nga byatandika muguzizza ente ye mu 2011 ku shillings akakadde kamu n'ekitundu n'amwefulira. Lyonaleta ekisibu wange nabye wange kugula ente yakulya lunaku ya korona 2021 kati naje wano kuhuru enyini naje nagula nini wange ente yange $1 kitundu kati awo natandisa ate kutekako ati nse aline mundu namuna amanye sente eyo yamasa kumuwa inse. Alumiriza ssentebe Kabanda okumuleetera abajaasi ng'amulumiriza nti alina emmundu ne bakoonako enju ye ne batwala ssente ze yatundamu ente. Kati nalimba abapoliisi ya Njeru ati muse oyo olinaki olina emmundu muje tusakinye ennyumba ye. Kati naje wano namenye ennyumba insa oli ku milimo sikolo. Kati awo nagijawo ebintu yonna mu nju ne $2 na 1,200 Diona jijawo munju kamande yenyini diona tute sente abantu nagamba kati kumenye nyumba ya muse italiyo mu US sente yo namune sente wale kukabera oli natandise kuvuma abantu ati mutumvafo inzo oline sente yamwe. Ebirala ebyatwalibwa y'endagaano y'ettaka pikipiki ne bwe yaloopa ku poliisi Rugazi teyayambibwa era yegattiddwako abooluganda lwe. Oli yatunda inse etaka naleta abaana ye nagamba ati mujawo etaka yamwe Sauri muse oyo tembulina edagaano paka jo omukasi yoli abade navaawo da kwa muse ono yatunda inse etaka naye mabegako nga tebannabitwala ero siyajawo ne mugamba waliwo abatabanyi bebota na reportinga bino biseera bya corona. RDC Lydia Kalemera avunaanyizibwa ku Njeru Municipality yennyamidde olw'ebikolwa by'abakuumaddembe n'abakulembeze ku byalo okutulugunya abantu. Kyakusaalirwa nti ntuuse ku poliisi nga ddala ebintu bya muzeeyi byonna byetikkibwa ne bijjibwa mu nnyumba ye obutamulekera. Ngenza okulaba nga ku poliisi bye barekodi nga bagamba nti unsuspected stolen property. Naye ng'omwo mwe mwabulira n'endagaano ye bintu bitono ebibaddewo naye willing okumuddiza ebintu bye naye ng'abantu be bamu baasaayo olusuku lwe era nga baagala okuba nti bamugobera ddala mu kifo ekyo ate beddeza ekibanja kye. Ku ssimu twogedde ne ssentebe Charles Kabanda eyavaako byonna n'abyesammula n'ategeeza nti Namukadde yali asuza abavubuka ababba emmwanyi ku Misiri. Yali yabatuuze ng'alina abantu baateeka mu nju awo ewuwe abatategerekeka ne baleetera kompulayini kati baleetanga kompulayini ne bagamba abantu ebintu ng'abantu bali bagenda ne banogera emwanyi z'abantu. Ku lwa Njeru Police Station OC Judith Asimwe akkiriza okufuna ensonga za musajja mukulu era bagenda kumuddira okusinziira ku bye banoonyereza. Bya Eric Yiga, Sorot TV, Omunyo.